ne Sigenda vaawo kyonna kibaagala bakikola obuzalina ku bbiri ogende batugabe bakwedde nkugambye ekifo si kyange time ejja kutuuka nveewo gambye vulugu ali mu Namulondo sirina kigenderwa kibi era abagamba nti ebintu bino ababiteekamu obwakabaka bambitemu kikola nedda bano abantu nga Namulondo balina okwetereeza olaba omuntu ga otiringa n'omuntu afaanana bw'ati n'omugamba nti Rachel supervisor waffe Rachel yazze ne mu obukadde busatu luli namuwa bubiri ate lwaki omumanje nga nze mbali sikimanyi in fact wazikwasanze takabe omuli omuntu gwendi naye kati buli siiti tebabubbira mu bintu bye babba lisiiti ezimu weeziri nga bagambye okugyayo lisiiti kwobadde osasulira ezimu weeziri batinkuula bingi nnyo ofiisi ne bagiyiwaayiwa naye ezimu weeziri mukama mulungi ezimu weeziri bawamba restaurant y'omuntu awo babula n'omuntu omulala asobola okujja n'agikoleramu bagiwamba n'ebintu mwe bito biraba bawamba saluuni y'omukazi bawamba ebintu bingi buli kimu bawamba buwambe naye tekibayamba si kyekituufu kimukola mukyala kadu ne management yo si kyekituufu waliwo ak'obuntu kati waliwo ak'obuntu ga naye kyenkola kitegeeza omuntu azze mu kifo kino ng'azze kukola n'alemererwa bwemuwa obuntu n'agenda yeeyizeeyo mba nfiiriddwa ki obuntu bwowambye togenda kubutunda togenda bukozesa nina olwakiri bivunde lwaki mukyala kaddu nsaba Katonda ono ali waggulu ofunemu ku mutima ogw'abantu ogw'ekisa kyenkusabira kyokka nze sina kigendo kyakulabisa abantu bano tibayisa bobe si kyekigenderwa ekigenderwa kyange neetaaga bwenkanya bwemanga mbadde mu kifo kino ne mu covid nonsasuza sente wadde wansalirako neera nina sente nasasula ate nga sikolerako ddala ab'ebivulu ffe bantu balusembayo okugula ate nga restaurant balwa okuzigula ebivulu balwa okubigula embaga balwa okuzigula ebintu bitegekera wano neera osobola okutusasuzaayo okozesente zokoze eki ndowooza nti omuntu oyo abeera mulungi ekyokubiri ensonga etugobya wano nsonga za kito bwembanga ngambite musanze gookya ebyo naye nekulaga nebigakira negamba gookyeza ebintu byaffe tukyayinza kukola juice tukyayinza kukola kinyookayana amazzi neganjala nga tukolera amazzi gatereeze waffe tusobola kufuna inginiya ajja asimeesema ekizimbe ky'abandi tekisoboka oba obuvunaanyizibwawo nongamba nti owalina toilets nga twazisanga olidde enfu tozikolangako ffe netuzikola naye onoogiteeka mu nsonga nongamba nti awasiiga langi nga mu tenanti fomu gundi gye watuwa temwalimu kusiiga langi teyali nsiige twakasiiga langi emirundi 5 naye nokiteeka nti ensonga ekugobya nonga nti ate watulopye mbakama baffe okuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza bannange ensonga za Zubair family zikutte wansi ne waggulu ansobire ensonga za kanso mwaziwulidde notice ya 7 days itwawadde vacating a premises then we tebafudde ku premises tugenda goberera amateeka tulabe nti bavaamu kati tuzze ate okuwulira ensonga z'omukulu bosa wetwogerera oli mugobe akati tutandikira awo kubanga kanso tuvuddeyo wansi Namulondo ng'agamba bakuwandiikira ne bakuwa ennaku 7 akati sokuyanirize kuba tulaba mbalamusizza bassebo ne bannyaba batulaba mwebale kutulaba mwebale kubeerako mwebale kugoberera story yaffe eno katole gye naggwera of course bajja kumpangula kubanga be bananyini kizimbe balina ssente balina obuyinza balina amaanyi mangi bulijjo omunafu kizibu nnyo omunafu okuwangula but nakibagamba nti nja kwerwanako njagezaako manyi mukama ajja kunsaasira mbadde mu kifo kino kuva 2016 saakabeerawo badde ebbanga ddene okuŋŋamba nti bangobye mu kifo kino yebbaluwa tutandikirawo bagikuwadde bagimpanga 24 leero ziri 29 ne Sigenda vaawo kyonna kibaagala bakikola obuzalina ku bbiri ogende batugabe bakwedde nkugambye ekifo si kyange time ejja kutuuka nveewo bajja kukozesa amaanyi gonna ge basiga basobola nenda kooti esobola okunzijawo kisoboka kano si maka gange
ndimu ng'omupangisa naye ninamu ebintu byange bingi wakiri wabeewo embeera etansindiikiriza kubanga mbadde nga nsasula bwe mbadde ntunulako waneeno mu mpapula zange abantu mbadde esente ziwera obukadde 8 oba 9 okuva lwenjangu otandika sasula naye akati otandika otya gamba nti vaawo nze ku lwange mmanyi tebammanja mu mwezi gwokusatu nga ennaku z'omwezi 4 bajja ano okunzigala ne bagamba nsonga ki ntukubanja sente meka nti obukadde 8 baga nti temusobola kugala bizinesi ya muntu bwe mutyo tufumbirawo emmere tuba n'embaga biki okay kale tuwudde naye kyoba okolakola payment plan nenjikola njina wano mu kifo ky'obukadde 8 bwebagamba bammanja nakola payment plan nga yabukadde 10 kubanga n'ogwokuna gwali gusembedde abatulaba eyo gyolaba ku screen ye payment plan basobola okugisoma muyinza okugiyisaamu amaaso otyo nembawa millioni 10 nemba millioni zali 9 n'emitwalo 3 najja nsasula mu mpolampola kati bwe mmala okuzimalayo ne baŋŋamba tukubanja millioni endala 8 awo we natabukira ne mbawandiikira ebbaluwa endala ebbaluwa eyo nga yembulugunya ku millioni endala 8 nga tezinasasudde paako 0 ate ngamba tumanja te millioni endala 8 awo wava kalumanywera so ebigambo byali bingi awo ebitabufu ebikambwe wakati waffe nabo nempandiika n'ebbaluwa nga ngiwandiikira Katikkiro eyemulugunya ku bantu be kubanga batuyisaamu bingi bwe giwandiika negendayo Emmengo naye otwala akaseera ne bagizza bwe bagizza ne batuyita mu meeting twagenda mu meeting tugamba kisooka mwatuloopye bakama baffe mwagala batugobe naye ate ffe tugobye mmwe nembagamba ekyo nali nkisuubira naye nali nakyetegekera kubanga mwe bakama baffe bana batutwala ne muganye okutuwuliriza twekimanyi nti katubaloopa mugenda kutugoba naye oba oli awo kinayamba abapangisa abaliwo abalala mmanyi nti basobola linambo abasobola bagambako awo buzibu bwonna bwe butandikira ne batabuka gamba ekisooka ekivulu kya Evelyn ffe tukimanyiiko mulina okutuwandiikira mutwe ekivulu kya Evelyn konze kubadde nga tubawandiikira ensonga mbayi n'ensonga zagambye nno okutegeka ebivulu ebyo kaali kakodyo kubanga mudojinga kusula rent ate kati era ebyo nana bye mwajja mukola kati byali plan asimanyi ani akyogedde ekyo kati kanso bambi emwala katabimanyi musajja wattu bwabanga ekifo kino bakimba kutegekeramu bivulu ate agamba ate nti kaali kakodyo temwagala kusasula millioni 11 zebaba banja kati bw'osoma payment plan eno eno nga nkomplaininga ku bukadde obulala 8 lwaki saagamba 10 nga bakyogera kati kanso omusajja wattu ne bamuwulira kituufu kati bujja butya okutuuka 11 n'obugwamu wadde nakibuuza bo zebababanja wadde nakibuuza bo abantu abo beebuzaabuza ekisooka tebagala kukakkana bakimanyi nti ekintu kibakola kikyamu wetwogerya batandise dde okusiiga kulongoosa ekizimbe buli wamu kubanga benyini mbadde era tensioni njiraba bali mu kulongoosa buli wamu balongoosa kubanga betwali twogerako nabbubi buli wamu ekizimbe kyonna kyali kyagubaguba dda batusasa service charge babuuza wakisimu mutulongooseza mbwa nti waliwo amataala agali mufe wemuyita agamulisa parking agamu gaali gafa dda era kikero bali mu kubikola balwana okulaba nga kakati nze ndowooza namulondo n'abagitwala temukolera bosa temukola lwa tension gyentaddewo mumukole kyemuteekeddwa okukola mugenda abapangisa mubabuuzi tekitagenda bulungi babayamba bababuulire bwe kiba nga nina restaurant ngaekinnemesa amazzi aganjala buli wamu enkuba tesobola gigaana kutonya ate ifo kyendimu kiri open so amazzi enkuba esobola okutonyera ndi buli wamu newatoba naye gabeera gazze gagende nti kasitoma aleme kujja gasanga kyetwagala ekyo nga tukirwanirako ebbanga lyonna tetukomaawo nebagaba bannanga ffe wano restaurant ekimu ku bitutunda ye juice omuntu ava javu navuga emmotoka ye ngazze kunywa juice waffe wano owekikajjo naye juice tetukyayinza kumukola kuba blender zonna zifa buli kaseera blender zifa amasanza ne ganyooka zensonga zitubaloopera abantu abo tubagamba ekirala mukendeze ku parking yamwe ya bbeeyi omuntu ayingira ku kizimbe kuno n'asasula bw'abanga taluddeemo nnyo asula 13 oba 2 gyokoma okulwawo sente ne zikula abalala si bwe bali parking endala oluyingira bakuwa 10,000
bili nobeerawo olunaku lulamba ne bw'ofuluma n'okoma ng'okyalina kalisiiti yako olunaku lwe lumu olwo sente sigala zikyali zezimu lwaki temukola nga bannammwe n'otegeka ekivulu abantu ne bajjula buli wamu emmotoka ne zijjula buli wamu omukyala n'anyiiga lwaki mujjuza paakingi munabulwane wa paakingi abatakola sente zivaamu gambye vulugu ali mu Namulondo sirina kigendererwa kibi era abagamba nti ebintu bino ababiteekamu obwakabaka bambi temukikola nedda bano abantu nga Bannamulondo balina okwetereeza n'okumakya balina okukola n'abapangisa bakolera mu bantu osanga omupangisa wano nga talabanga ku mukyala kaddu naye nga taabeerako kuno nga ne orders yaziwa n'omugamba mukyala kaddu abasirikale bazze okunze yani abaganda sinaba bagamba mugamba abasirikale kyogamba beetunenkiriza bajje baggalewo olaba omuntu gwa otiringa n'omuntu afaanana bw'ati n'omugamba nti Rachel ye supervisor waffe Rachel yazze nemu obukadde 3 luli namuwa 2 ate lwaki ommanje nga nze mbali sikimanyi in fact wazikwasanze takabe omwini muntu gwendi naye kati buli siiti tebabubbira mu bintu bye babba lisiiti ezimu weeziri nga bagambye okugyayo lisiiti kwobadde osasulira ezimu weeziri batinkuula bingi nnyo nnyo ofiisi ne bagiyiwaayiwa naye ezimu weeziri mukama mulungi ezimu weeziri ate ekirala bagamba tebamanyi na lwaki ozimba eno waggula ebintu ebitali ku muti waliwo ekintu ekikusobera ekifo kino bakimpa nga lujja wali open wali bwe wati simanyi oba baagala nkolerewo nga tewaliwo shelter yonna tenti eziriwo zange kino kyolaba kyange byonna byatwala ssente kakati nyinza kukolerawo ki nga tewaliwo kiseekerize kubanga wonna wali buwe wati nyinza kukolerawo ntya nga tewaliwo kiseekerize bo bamanyi mbu ozimbyeyo eno Andrew akimanyi Andrew ye engineer akimanyi yaŋŋamba nti kwagala okussayo kampeereze mu 3D plan nenkamuwa kano naŋŋamba nti ati bwe yajja eziseera nali manye okoze akantu katonotono kintu kinene bwe kiti kino kyagamba nti kinene kati abantu okutuula wano ne beggamawo omusana ne beggamawo enkuba kyekiri bino ebintu ebiraba biri temporary bivaawo era babikondooza tebina kyebiri bya biti tebituukagana na mutindo gwa kizimbe kale ali kati bo bannannyini kizimbe bakole ekituufu olina obagamba bajje bakola ne bakimanyi kakati bampa ekifo nga abantu bagenda kutuulawa tenti empewo ezitwala enkuba eziyingizaamu amazzi kati kigenda kubeerawo paka ddi si ensonga egobyawo omuntu wakiri mugamba gijjeewo ekifo kino lwaki nti nkyakaayanamuoko nandibadde envuddewo naye eno adress n'okutwalamu obudde nga nnyonnyola abantu bannange nti nvudde wano nzize wano n'okugjawo bujja bireebe bitwalamuoko akaseera n'ebintu byenna wano bingi nina okubitegekera wengendo bitwala ekirala ebintu byange byabula tosobola kuŋŋamba nti tambula ogende ng'ate olulire musango oli ku poliisi bagamba ebintu bakuwa bukifo tebamanyi buli kintu kyoleetawo era bwe kiri ogamba nti ebintu byabula bo tebabimanyi nti byabula ate kakati bo tebabimanyi nti byabula baggalawo wano ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omukaaga ne batuggulira ekiro ssaawa 3 nga 17 kumpi weeks 3 be balina ekisumuluzo tebatukkiriza kuyingirawo buli kimu bakiyina kati ebintu ebyo osanga bibuze ogamba ani ye ŋŋambye ki ekibuze nze ndi muntu wa makamera ndi muntu wa laptop ndi muntu wa butebe ndi muntu wa content bamutwalira mu kisero bweŋŋamba nti disiki ebuze mba nnimbye eki kakati wano wentereka ebintu byange wano wali seefa okusinga ewalala wonna naye ebbanga lyamaze nga batuggalidde buli kimu ekyankalanidde ne mu covid ffe twalekawo wano abaana nga tubaweereza sente z'okukozesa twalekawo wano abaana 2 abaali basulawo nga ekigendererwa basigale nga bakuumye ebintu byaffe naye era batuwandikira ebbaluwa nti ti abaana bemwalekawo beeta kusula emitwalo 5 olw'okubeerawo era twazisasula banna kiri mu Namulondo wano bagamba naye mu byonna ow'amaanyi akola atya of course ow'amaanyi asobola okulya ekyewo munafu kubanga bebalandira balina obusobozi bungi balina amaanyi mangi kibagumiikiriza ebbanga ddene bwe bajja bebaggalawo tebagala kyebeekolera kati zino miliyoni 310 zempulidde zemuli mu basaba zaki akati 10 twali twakibawandiika dda mu intention tusunga tulinawo okumanya nti baatubba wano
ekyo kiri ku show Evelyn twatuzisuubira sente ezo okusinza kitwataddemu n'abantu tusuubira okujja tebagimanyi tebagirabangako nga mugiranga kakati obuvunaanyizibwa bwe twatuyita bo bagiwuliranga nako bwe tuba nga tulanze kale ani anaagamba nti agimanyi ani anaagamba tagimanyi kyogamba nti tewali bali bagenda kujja obviously bali webali kale bali ku kizimbe mujje mutya okuba nti temumanyi kigenda maaso ku kizimbe ne tulanga kyo okuva mu gwokubiri paka mu gwomukaaga gwe n'oggalawo nga lumu nti eshoto gimanyi ng'otugambye n'otugamba nti muwandiike musaba permission okusaba show Evelyn okumanya baatukaka okuwandiika twagaana nga tewali nsonga lwaki tusaba ne batukako okuwandiika ne tugaana ne baddira Faith amanaging ekifo kinamugamba nedda kale Zubair agaanye gwewandiika laptop yino ne bamuwa ne laptop atayipinge era n'agaana bwe yagaana ne babyetayipingira ffe mbutusaba nani kati ezo milioni 10 za show kati ate ebintu yaffe ebirala twabibalabalamu sente eziryawo n'okusingamu bamulimu content waffe bino kamera si bya mugaso kamera esawe n'ogifuna naye wali bintu tosobola kufuna mangu content yogenda kumugjawo amangu n'embiro oli tulina contracts ne TVs nga waka twali twamukola omulala mukadde nnyo twamukola dda ze sente ezo engeri namulondo gyeri mu Bwakabaka webinayingira mu kabaka onootwala mu maaso omusango guno kabaka wange mwagala nnyo era muwa ekitiibwa era mbadde nkyenyumiriza nnyo nnyo ebbanga limaze ku kizimbe kya kabaka nga mpulira ndi proud kuba nti ndi ku kizimbe kya kabaka olina ettafaali lyoteeka mu nsawo sikya ttafaali ekikulu okuba nti ndi ku kizimbe kya kabaka kinene nnyo ndowooza nti kibadde kirina kitegeeza naye abantu abakola emirimu ku lulwe be batali batuufu sikakasa ku nkola gye tukolamu ettaffaali tugatta ku ggwanga lyaffe ng'abazannya emizannyo esooka tubunyisa olulimi tuyigiriza olulimi tuyigiriza abantu empisa tukola ebintu bingi kyendowooza nti ttaffaali ddene tulina tugattako naye bano abantu abavunaanyizibwa ku kusolooza amayumba bwe batali batuufu biranda byala bataddewo kubalabisa balinga bakinga Zubair va mawulire lwaki nva mu mawulire bwova mawulire tujja kuteesa Zubair va mawulire tuteese tebalina kibakyusa yatuwandisaako omukyalo ekiwandiiko ng'agambye kakati yatugamba kubanga ffe twali mu meeting ne tulimu okukwatagana ne bayita Faith onasiiba wano gamba jangu gosanga tunawuliziganya n'agenda kati kibatuteesa ekifo ekyo tukijje mu mannya ga Boss Entertainment ze gyentwala tuteeke mu mannya ga Skyview restaurant era eyange mbolo Faith bajja kwakwatagana bulungi nze bakinzijjemu ne mugamba etisoke saakifaako ne bawandiika ne bagamba ekirala tugeffe ku lw'Obwakabaka bwa Buganda tugenda teeka ekivulu kya Evelyn ne babiwandiika ne bagamba nti tuve mu mawulire ne bagamba nti tuve mu ensonga za kooti tuziwummuze oleo babigamba ddi babigamba Faith era ne babiwandiika nga tuvudde mu meeting yaabwe tulemedde okukwatagana kati n'abitayipinga ku kompyuta zaabwe yetwa kompyuta zaabwe n'atayipinga ebintu ebyo agenda okumala obitayipinga ng'omukyala agenze kujja omwana ku ssomero teyasobola kubisayininga kubikkiriza bibeerewo bwagenda kujja omwana ku ssomero enkeera ne bamunagamba nja kujja enkya ssaawa 4 nja kusazawera 3 nagamba sijja kusobola kujja ndi mulwadde olwaddako lwali lwakuna ati yali public holiday heroes day olwokutaano takola olwomukaaga takola n'akiviirako ddala n'akikasuka eri kakyoza lwaki bavuddeyo kati ekibajjeyo kati akazito kabadde kangi ki akazito kabasusseeko nadde ntegese ku Idi okola show Evelyn wano wennyini ku Idi kati posta ne bazirabako eposta ne bazirabako wabadde wafulumiza posta ati sinagifulumya ekikyali ku simu social media basi naba ku kitannyo naye nga kinjagala okola lwaki yagamba tufudde atwongedde kati wano omugezi alina kuyita mangu abamuwulire ndi bapapapapa basobola okustopinga kiri nga sinabaze kyova labera bamawulire babayisisa 6 7 ku 8 tulina press conference nga bapapapapa naye nga batya kugamba nti era bazzeemu ne bastopinga ekivulo ky'omwana bibatugulirawo wano tetulina buzibu nagambye waggale
ate waggali nga otwamenyeewo as we speak muli mu trespassing kati bambi ne lawyer tamanyi na kifo kyawolereza gye kiri musajja wattu tamanyi kifo gye kiri tamanyi bifaayo kakati bamembers baabo basukka mu 10 abali abo ba Zubair family bayiseewa ekifo kirina buli geeti eriko abasirikale basatu babiri bayiseewo kujja paka eno tubadde wano okuva ku maja essaawa omuntu mukifo kino omuntu afaayo okuva lwebagula nga 17 tujjawo buli lunaku naye tewali bizinesi nna gyetukolerawo naye tujjawo buli lunaku mutrespasinga buli lunaku ebigambo bya kanso bambi ebintu ebimu singa bakirandisi be bamubuulira amazima ne batamukozesa nsobi kubanga bamulimbisa nga amazima bagamanyi bino byonna kanso tabimanyi kati ye ekibamugambye okwogera kyebakisire bavayo ne boogera mu mawulire aba tebamanyi kwogera ate mulimu gwa kanso okwogera bino ekitongole ekyamaanyi bwe kityo kiyinza okubula omuntu omwogezi waakyo kati nga tumaliriza kiki ekiddako ekivulu kya idi kikyaliyo otekemu sente era ofiirwe akati kyobamanya abantu bano bali mu panic tebamanya balowooza nti bagenda kungoba nga bagoba abantu abalala kiya mu basement Simon kiriza mu basement olabe emmotoka y'abantu gye bawamba Range Rover gyeri evundirayo ogimanyi bawamba restaurant y'omuntu awo babula n'omuntu omulala asobola okujja n'agikoleramu bagiwamba n'ebintu mwebito biraba bawamba saluni y'omukazi bawamba ebintu bingi buli kimu bawamba buwambi naye tekibayamba nze si kyekituufu okimukola mukyala kadu ne management yo si kyekituufu waliwo ak'obuntu kati waliwo ak'obuntu gana ye kyenkola kitegeeza omuntu azze mu kifo kino ng'azze kukola n'alemererwa bwemuwa obuntu n'agenda yeeyizeeyo mba nfiiriddwaki obuntu bwowambi togenda kubutunda togenda bukozesa nene olwakiri bivunde lwaki twalina wano emmere yaffe yavundira nokiri mwandigiridde omumonesa bbiri ne ziifunda amatooke ne gavunda mwandigalidde ennyama neevunda mwandigidde ekisingako okusinga okuvunda kale lwaki olwo ebintu ebimu nga byabuntu ffe wano eno olwokuba tuli wa kifo kyaffe kiri open buli omu asobola okujjamu bagenda batuvunaana nti muba n'abantu abakyafu eyo waggulu naye nga bayise ku geeti okuyingira abakyafu batya nga bambadde bamakanika bajjayo eno tuba weeyingire ku ki azze kunywa kasoda azze okulya akamere olwokubanga tayambadde nga bw'osuubira omugambe entambula ogende tekisoboka kuno kuliko office za Buganda Land Board abantu abenjawulo bajja mu Buganda Land Board offices omu naye ojja kwesanga bagituuka okufuka ate bajja eno okwetagisa tulesi bajja eno gye tuli kale omuntu mugambe atambula ogende olwako obuno ogamba kinfiiriza ki bantu bazze mu office za Buganda naganidda Zubair buli omuntu wamu toilet ezze kale oli bwabazze mu mbeere nga banemi sebo tubuuza toilet ziri dda wano kwa zizira ozze mu office ki atuze oli ku Buganda Land Board niba tusindise eno kati ng'omugamba atambula ogende waliwako obuntu waliwo nebyo teba kati kyekiddako twasemba okwogera ne Evelyn wiiki ewedde agamba omwezi guno ogutandika yeetaaga ssente empitirivu nnyo mugenda kuzijja kyekintegesa share yanga 9 mu kifo kino mwennyini neneebaawo kyebanaagala kubanga neyalo libagisazaamu balina obusobozi obusazaamu yensonga lwaki naye nga singa si ekyo yandibaddewo naye nga mukyala kaddu nsaba Katonda ono ali waggulu ofunemu ku mutima ogw'abantu ogw'ekisa kyenkusabira kyokka singa ofudde omukisa okusinkana Katikkiro okwogerako naye oba kati bw'oyinza omumuwa obanga kwali akulaba ekisookera ddala Katikkiro nsooka kumwebaza emirimu gy'akola ekyokubiri ne muloopera abantu abo abalala simanyi naye abantu abo kubanga ekigambo bwerufu ekigambo ekyo kitandikidde ku ye obwerufu kitegeeza amazima kitegeeza obutali bukumpanya obutali bulyanguzi mulimu ebintu bingi naye ate bano bannaffe bo kigambo bwerufu ate bakisiigako ettaka nakisiiga bulaaka oli kyabagamba okukola tebosi kyebakola bakola kinyume kyakyo kubanga tosobola kuŋŋamba nti weerabira obukadde 8 toneeta bbanga kali bufuusa obukadde 10 omuntu omuganya okukola kyokka mbu weetonde kati neetonda nkoze eki ensi tekoma wano ku Muganzirwazza buli ali obulungi akolera wano bwoza mbadde nfunamu nnyo mu kifo kino bw'otunamu olwo bizinesi abantu abasinga wano
obamanyidde Zubair family ekyo kyokka era kyenkyakayanamuuko nti nsobola okuvaawo mu mirembe neŋŋenda ewalala ensi nema nti nazze wano naye nga obulumi n'obusungu weebiri anga okukola erinnya abantu mbwano Zubair family wesinziira nakyo si kyangu nedda kampani nyingi zirina offices naye ffe tuteekeddwa okubeera ne office ensonga ki tuteeka mbula ekiragisa okubeera mu kifo kino naye nga tusobola okufuna abantu walala tusobola okubeera gyewali ninjala ekibeere kyaddala nga kya mirembe nga si kyakutuwaayiriza enkya ntukira ogamba nti tuvudde wano bajje basuula ebintu byaffe kale kyeka kyebaagala bajje babisuula ebweru kati twagala tuveeyo mu mirembe nga tutegeeraganye so sigamba nti babagobye mu kifo nga tubbye tukoze eki ababanja ale ekisemberayo ddala waka wammwe gwe bababbako twasemba wano nga omukulu agamba sente mwaziri ez'amativi ekintu ekyo mukikola muti kakati tv bwekuwa sente egamba genda okole kitegeeza kukozesa sente ezo yo nerinda waka waayo kitegeeza mu bufunzi bagamba nti tuba tumazuzi tuba twazikozesa kale ate byetukoze tuteekeddwa okudelivalinga ate gwe nondaga nti ate obitwalidde ku hard disk kati mukolawo mutya era ndikurashinga kulaba nga ngenda nkola ebirala nfuba nebe nga ngenda nkola ebipya kubanga eri contract sagala gifiirwa naye nga ne bano balina okutuddiza ebintu byaffe biringa mu sente mmeka kakati ebintu ebimu byetaaga kubala kubanga bisinga ne mubukadde ebisatu kamera si za bbeeyi waaka content oli kyekizibu ne kamera si za sente nyingi tezitiisa ate kamera essaawa ennozifuna ne mubeera wano okuba essimu ne bazikuleetera zonna zeweetaaga bazitunda ne mugenda ku gigi wonna bazikuwa kamera gyeziri ziri everywhere obugambo obusembayo eri abakulaba obugambo bwange obusembayo kisekera mbebaza abagoberera embeera eno nze sina kigendo kyakulabisa abantu bano tibayisa bubi si kyekigenderwa ekigenderwa kyange neetaaga bwenkanya bwemanga mbadde mu kifo kino ne mu covid nonsasuza sente wadde wansalirako neera nina sente nasasula ate nga sikolerako ddala ab'ebivulu ffe bantu balusembayo okugula ate nga restaurant balwawo kuzigula ebivulu balwawo kubigula embaga balwawo kuzigula byebintu bitegekera wano neera osobola okukusasuzaayo okozesente okoze eki ndowooza nti omuntu oyo abeera mulungi ekyokubiri ensonga etugobya wano nsonga za kito bwembanga ngambite musanze gookya ebi neera nekulaga nebegakira negamba gookyeza ebintu byaffe tukyayinza kukola juice tukyayinza kukola kimyokayana amazzi neganjala nga tukolera amazzi gatereeze waffe tusobola kufuna inginiya ajja asimeesima ekizimbe ky'abaana tekisoboka oba obuvunanyizibwabo nongamba nti walina toilets nga twazisanga olidde enfu tozikolangako ffe netuzikola naye onoogiteeka mu nsonga nongamba nti awasiiga langi nga mu tenanti fomu gundi gyewatuwa temwalimu kusiiga langi teyali nsiige twakasiiga langi emirundi 5 naye nokiteeka nti ensonga ekugobya nonga nti watulopye bakama baffe naye nga mu byonna kibi nnyo nti omuntu ajja kundaba nga abanyisa Buganda naye bino kyawukana nnyo ne Buganda era mbasaba abali eyo temutabiikiriza nsonga eno na Buganda teri kwetonda namulondo nga namulondo yo yeetongodde ekitongole kiri kyokka kyetongodde era bakola byabwe nga baagadde balina n'obuyinza bwonna obusalawo tekivulo tekijja kubaawo wadde oli mulwadde tebitukwatako sente kazife baggalawo ku ssaawa zebaagala nti ssaawa 8 abantu bali mukulya ne bagamba muggalewo mulekanyiza ssaawa ndi eri wansi amalako abalala emirembe aga nti twakwise meeting ku ssaawa 4 zizi nsiro ze5 tonna kujjala tukuggalewo ozi lufunya kasasira afaanana bwati very I'm sorry teri kwetonda namulondo teri kugyetondera njikoze eki what have I done bagamba olumu ofuka omusiro ati nkoze eki olwokwagala okusigaza omulimu nedda abantu bano bali bwe bati kyenkakasa obulungi nze ne banaaba bangobye nga bampangudde nga bakyagala waliwo omulala agenda okufuna mu kino ayinza okubeera omupangisa ayinza okubeera nannyini kizimbe kubanga bakola ku lwa Buganda Buganda eyinza okuddamu nefuna ku sente esengo zebadde efuna kubanga offices nyingi enjereere
abantu abakoze ekizimbe kino bayinza okufuna ku buweerero kubanga njogedde ku kya parking ne bakitereeza njogedde ku vulugu gwe bakola mu kusaba abantu sente basaba sente eziri extra twerabidde twakoze tutya ebyo byonna bisobola okuyambako embeera eno okukyuka nze ndowooza nti wayinza okubaawo akakyukamuuko kubanga byonna byenjogedde nebemba mulimba ntya byonna biba bikyamu amazzi teganjala parking si ya bbeeyi amasannyalaze si mafu wateeka okubaawo ekikyukamu weewaawo emboozi y'omukulu bosa sigenda kugiddamu byakunyonyodde obitegedde bulungi sheyalinga etuuke emboozi ku buli muntu amanye obutenkanya obuli ku kizimbe kya Muganzirwazza oba Zubair family. Nze Simon Peter mukama abankuumire mubeere bulungi mweraba. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share and hit that bell for more truth videos.